eno ndobadde osulamu kati kanjiyingirire mu kituli nje temunjiika nno ng'ekisenge kingiikidde tuyingidde omusajja wasula aya baasi tubadde tulina okujja kakati wano wobadde osula kakati tugenda kukola bwetti Roge Form mattresses abakola emifaliso aba Roge Form bantumye nganje mutini bakiddawo mu promotion tugiyita nyumirwa obuliri kati tukuwadde omufaliso okuva mu Roge Form mattresses tokaaba Mama nange nsimanyi kuba kalulu gwe kitange fruits kabira wona anzukedde tugamba nyumirwa obuliri ne Roge Form papa oyinza okulowooza tugenda kukujjako Roge Form bweti bwekola oyimbe kayimba ki bamukube omwana bamukuba amafunfugu sokogwebake ne blanketi yino Muzeyi ndagazaki ukwagaza obulamu bukomye obwengulu ayo mukama Roge Form ogirabye ayo mukama ekitiibwa kivawa wakatonda sida kuki wakatonda era olaba sente gino ogiraba sente zino zakulya nnaku nkulu zino zakulya nnaku nkulu okiwulidde zino zakulya nnaku nkulu Roge Form ekutumiddwa nyumirwa obuliri mu promotion eno nyumirwa obuliri nkebaza ekyo nkoledde nesitiibwa ekyo mpadde ayi mukama ekyo awotudde awoze katonda ko kyazeewo Roge Form Roge Form Nyumirwa obuliri ne Roge Form mattress. Roge Form nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Muganda lya Sekukulu ne mukuzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion yaffe ne yanyumirwa obuliri buli maka mawanguzi. Ffe tukolera emifaliso omuli spring mattress, fit sleep, deluxe, orthopedic, high density ne fiber pillow. Okuwangula kyangu nnyo. Gula buguzi omufaliso gwa Roge Form wonna mu ggwanga. Jamu akapapula kali mu mufaliso wandiikako ebikwatako kateeke mu kiseera awo wennyini w'oguze olwo weetabe mu kalulu mw'onoowangulira emifaliso. Roge Form okuva mu Roy Cream Industries Limited. Nga tujaguza emyaka 10. bakiddawo kaneeyagalire mu Roge Form yeeko Hawaii Muzeyi. Haddo. Ate koti. Ndi munyumirwa buliri ne Roge Form. Kati ndi wano ku ttabi lya Jinja Road. Gonna amatabi ngenje nga kulambuja. Oleme kwekwasa. Nti bwemba njira ekireka bweyogerere lugira Omufariso ngujjawa. na mugongo Omufariso ngujjawa. Okitegeera. Gwali mu kibuga Kampala ng'emirimu gikwata. Jangu ku Jinja Road. Oba kuba simu ku Jinja Road. Ogale mu guntu kije wano kuba Roge Form kyetukola kijeko
mpaka mbuliri bwo paka mbuliri nyumirwa obuliri okay twaliza nnyo nyini ddala tulinde Muzeyi bakidaawo nyumirwa obuliri ne Rose Form kakati no gwe Asula saidize jinja seta mukono bichi ng'oyita waneno ku Jinja Road yetabe tukono ko abange lero gwakola ensi yakulakulana yadde tikomu okay sokologera amanyago nasali owenchima nchima yeah bash ani nasali Lydia eyansubiza no Google bamuyita omwami lumu ali mu US ali bunali agambe salina la Rose Form nangambe chinzise emifalise no US ngate waneno Kampala Rose Form ekole emifalise emirungi kyekyaki olukoma wana atulira wana bamuyita mwami lumu obangi bw'omufaliso yinkeji meka spring eri kubanga okibalidde njagala oganye ebintu kuva tije myaka jange nasali kati olaba wano ku Jinja Road ettabi lino lyaggulibwawo abantu bonna ab'obuvunanyizibwa buli muntu yenna gwe weefuula ow'obuvunanyizibwa bw'oba okyesibidde mu bufaliso obutakugyamu eyo nnakuyo bino emifaliso gy'olaba wano giraba gyatikibwanga bantu nga bagijja Bulaaya naye ng'ate baleeta mikadde kati Rose Form nesalawo egukuwe mu bupya ate ku ssente entono ennyo egitenkana negiri gye mwatumyanga emikadde nga gijja girimu n'olukuku lw'abajungu nga biddugala okitegeera kati tunuulire faliso nga dino leka nkulambuki ojja kusaala nnyo tonnaba otakomye ku yarabbi ne ado ojja muyita muyugu anti olaba okomye ku yarabbi nabe faliso ogugwenja kutukula na bulungi bannange Rose Form mattresses. High density spring mattresses. Orthopedic. Relax. Otekeko mama fit sleep. Omuntu webake munebaka. Bane sijja kubaka abirira nnyo kisusi. Nje bwenjigamba njije nali muyagala kaba. Manyi nali muyiji. Esebo. Kati omuyiji we yajiganga ekirungi. Yaddangayo nakwata engombe nagifuuwa ng'engombe agifuuwa egamba kweri ensolo kweri ku kijigo kweri abayigi ne bakuŋŋaana n'ebitimba ne bakuŋŋaana n'amafumu ne bakuŋŋaana n'embwa ne bagenda batega ne bagiyigga mu kijigo ne bagitta kati bwe bagittanga engombe gye baddangamu okufuuwa eri eyasoose nkugambye yagambanga kweri ku kijigo kati bwe bamalanga okutta ensolo ate bafuuwanga engombe endala etegeeza abawaka nti eno ensolo bagisse bategeke esefuriya ng'engombe yegamba kolokota encaka nga mumanya nti abagenze mu kuyigga basse nze bwemba nkujigiridde Rose Form tebakupanga ne bakuguza ebifaliso eno bagiyita high quality no Muzeyi mutini bakiddaawo don't know say so come on once again otanya nange Rose Form Jinja Road branch nesebo wano wengenda okujja era ejjo gaba nga bulijjo banange bino buki zino pockets topage epagita pocket bukola ki topage kati omufaliso nga guno ogwa high density oba spring mattresses gugirako gutera okubeerako topage no obutakosa guno olinga ali mu kasolya ate nga akasolya kakuwembejja okitegedde kunyumirwa buliri ne Rose Form mattresses tuyingira 224 nga buli muntu ategedde nti walina okujja omufaliso omutuufu Rose Form ate bantu basire bulungi nti kati natera okwabula abantu nti bw'oba oyagala okukolagana ne bakiddaawo olina kusooka kunnambuza w'osula otegeere omufaliso kati nga bwe nategeera nti bw'osula ku sipulingi otegedde kati abantu bonna benkolagana nabo mukitegeere nti ngenda kutandika nga okunoonya we musula
n'okulambula kasoja njagala nkolagana ne bakiddawo nanga tugendeko mu budirigo sidiringana muntu agenda kundootera mu birooto bitajja kati Umaru ne Simon obo bajjeemu abo basula ku identity Umaru yagugula juji nga mulaba naga nti ku luno 223 bwaba tafunye mbalongo nga HB kyemba nengenda okugamba kati 224 Omufariso yaguguje kakati era bwatabafuna akyuse either ave ku identity adde ku guno gwange spring matrix ogofunyako n'abaana Anto tulaba tuli kujinga ndi twega jani kati ntwala kati guno gwe tugenda nako tugende tugabe Omufariso banange Christmas aunt musoko bulungi 31st mukimanyi the year party season enterprises tukwatagana chichi end of the year party enterprise sibitegedde anti end of the year party enterprises Rose from mattresses but bed industry Oja kujinja mwenja Oja kujinja yono Muzeyi baki Rose form Dava biri mu Rose form Nikambe abantu bene shwala serious banange abantu bakitegedde batandise okukyusa kati twalogo okugaba kutuuse tugenda kugaba na Omufariso biro buliri ne Rose form yes ndine Muzeyi baki olwo tusimbudde tugenda kati abantu betegeke abakadde mu myaka twagala kukyusa nsula y'abantu nyumirwa obuliri nemibulumitawana n'ensi notawana ng'ononya sente emisana notuuka n'okwebaka osula obubi n'obonaabona nga yabbedde ku yessabo nedda tekiriyo tukiganye mu linnya lya Rose form tukiganye nze nkubuulidde kati ogwo gwoba otwala ne guno kangu kusembereze kozi tugenda gaba emeka olwaleero gyonna wamu nze nga bakiddeawo ŋŋenda kugaba Omufariso 50,000 eri abantu nga tukyusa ensula yaabwe banyumirwe obuliri kakati ate nga yo Rose form mattresses nga kampani yasazeewo gaba Omufariso 10,000 nga tujaguza emyaka 10 Rose form gemaje ng'ekolera Omufariso bannayuganda n'ensi endala emirungi nga gino kiwedde basi kale olwo tusimbudde nsimbula ambalasi banaye simbula ambalasi tubano ne Rose form mattress kati kunalowooza nze nkusobola naye Muzeyi baki naye maama olabika wakulirako mu lujiba lukulule wayiga kulula olabika wakulirako mu lujiba lukulule nyumirwa obuliri ne Rose form mattress. Rose form nga tujaguza emyaka 10 nga tukola Omufariso egiri ku mutindo gw'ensi yonna mu gandalo lya Sekukulu ne mukuzaayo abaana ku masomero tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba Omufariso 10,000 mu promotion yaffe ne yanyumirwa obuliri buli maka mawanguzi nga tubasasulira ki tujja kubabuuzaako basi ate mudduka ki wamma Muzeyi oli otya njagala mukulu munnange jangu nkuwe ekirabo kya Krismasi kati wamma Muzeyi oli otya bambi gyendi gwani Moses obeera wa namusera kakunyu obeera ku kakunyu njagala ontwale woosula nkuwa ekirabo tugende anti kulembera
Balonze gwe kirabo kyo Christmas. Tugende side ki. Tugende. Ona tutwale wasula tumuwe kirabo. Kale munnaye. Kale. Muzeyi. Anatula mmotoka. Onotula mmotoka tutambulewo. Tugenda kulinya olusozi lw'Ekakunyugu. Awo tutambulewo. Otulage gy'osula. Salamu alaikum. Kakati oyina emyaka emeka? Nyowe guno mwaka gwa kaga mgenda. Nkaga mwena. Bakuzaala wa? Nyowe. Nyowe. Ndo Busenyi. Oli wa Busenyi? Busenyi district. Basi. Tuyite wano? Buli kimu ojja kifuna. Egombora. Kabira. Kacheza. Naja nguni bafunuya. Okay. Wasula bwennyini wontwala. Njagala tunyumirwe ensi. Nga tuli ffenna. Nga ffenna tunyumirwa. Tuyite wano. Okola mulimu ki? Nze. Singa tumurimo gunkora. Buri gunsanga gwenkora. Buri gwosanga. Okuruma. Okuruma gwenkora. Mutemi wansansa. Ekindo. Enkungezo bwabaje kubyama. Era kugangala kubana ye. Tuze wafera kubana ye akola ki? Akola mungambulo kubacha sasa akola ki? Nawo obera kuno kukakunyu. Sebo. Oli mulwana awe tuze. Yabadde asuza ne bambe nyumba yakoze ki? Yabadde akusuza. Ono badde nyumba wange. Eno gyobadde osulamu. Eno gyobadde osulamu. Kati kanjiyingirire mu kituli nje. Eno gyobadde osulamu. Nene tumunye mujano mga muzeyi wange njagala ofune wakati wadda. Wadda. Njagala kugiyingirira manju. Temunjiika nno ng'ekisenge kingiikidde. Omusajja bw'abadde asula. Muno mwobadde osula. Kati mwamutaddewa. Eno ennyumba wagiwangaliramu emyaka emeka? Bannange. Myaka ng'ebiri. Emyaka ng'ebiri. Neegwa. Kati ani yakugjamu okujja ewalala? Nifuna ennyumba yiyo. Era akasatu ndowooza karengera kuseke. Kati awo obadde ofumba kyamisana kyaggulu? Kyagulu. Ekyemisana wakimaje? Nakimala kale. Okweyagaliza kwajja kakati
tuli mu promotion bagiyita nyumirwa obuliri ne Rose for mattresses. Tukulabye ne tugamba nti omuntu ono obuliri abunyumirwa atya. Bw'oba osula bwanjagala kulaba wosula. Ntwala wosula. Tugende. Kaina wadesanya. Wano. Kati anyimani nsura obadde osula wano bwe buti wano bade weti da yurti bweti bweti kati nga wano wosula ng'olabye nnaku waye omufabala bino Omufariso ngo kuteeka wano wado teeka woza Omufariso nteeka obukutiya kutiya obadde osula ku kutiya mbadde nyita Omufariso gwange nembadde nkuteeka ku bukutiya n'olyoka weeyalira ne weebaka eno yenjuuyo gwani nze Moses Mbenduho nendanga muti yange weri Moses Mbenduho kale kakati ennyumba ino yani ya Semombwe eno nyumba badde ogipangisa baali bamuwaawo bakuwamuwe omanye sagala kwaliriza kale olina abaana bameka abaana bana owokutaano yafa kati mukyala wo gwe wabakyalamu aliruddewo ali kakyeza tukawukana mwene mwayawukana kakati abaana abo bo baali bakunoonyejjaako ne banoonya kitaabwe gyali omwari nansana nje mbuuja baali batuuseeko wano nga bakunoonyanga gwe taata waabwe baba baze tusinkana wakati ngo tusinkanye ntukola ntubuzagana tubayinza kugamba ki ngutwali wavunaka oyinamu abawala n'abalengi oyinamu abawala n'abalengi abalengi babiri n'abawala n'omuwala omu be baana basatu ate ogambye wajjala bataano omu ye yafa omuwala yafamu kati oyina bana oba oyina basatu muze bakamusiba avude mukomera katikati ono yakava mukomera wali ojijja ate musango ki uloza musango ki linda kuwamma bakusibira ki wali ogenje kutyaba nku laba wali ogenje kutyaba nku ne bakukwatirayo ne bakwatira mu kibira dokita naga nti wamubye enkuje ng'ogenje kutyaba butyabi sajja si mubbi yali agenje kutyaba si mubbi kakati bakutadde kino kiwalaata naawe wamakutamandabbe kino si kiwalaata kino kale kakati obutakulwikyawo tutwale wosulira ddala njagala kulaba wosula okyuse embeera tutwale kati wosula bwe wava mu nnyumba eno wawe wadda eno yesefuriyayo naye ofumbye ekibikkulako ndabe siwawe bikkula ndabe takwatireko kawalagi sooka oluke emmere eno teyasiridde emmere yasiridde supu mwani kati kandabe zino zenva doodo naye ettooke libadde ekkulu baaba waligewa mukeno mukakunya matooke nga mangi ndyeko ejjaako
kandi erino kino kya misana kati bw'osanga bagikuliddeko gwe gyolese ku gundi ogenda mu sitenti orarya abarde temuli munnyo nawe ojjako temuli munnyo Mose tolya munnyo kugamba nze bandi naye gwe newappenkuza dokita tolya munnyo olwokuba tolina munnyo oba omunyo mwegulu munyumba naye gwe tolya munnyo naye kugamba nze tokekulu ate gwomu kale tugende wosula maama genda tubuuzaako kasootawe wasula tokekulu baki ekufulu ogikola otya sokodde bwa owayi omusajja ono mugezigezi ekufulu oyinza okulooza nti waki naye banna kale tuyingidde omusajja wasula aya baasi tubadde tulina okujja kakati kakati wano wobadde osula kati wosula kakati tugenda kukola bwetti Rose form mattresses Rose form abakola emifaliso abakola emifaliso aba Rose form bantumye nganje mutini bakiddawo mu promotion tugiyita nyumirwa obuliri kati tukuwadde omufaliso okuva mu Rose form mattresses tokaaba fulumye bweru tufulumye bino tufulumye bino kola bwoti dawa gwani mpozi bino mbifulumijja Moses nga sikalaba omuntu asobola kwebaka bwati Keko Moses jangu Moses webaka tulabe Moses jangu tagenda kwebaka bino tabiddamu kati obadde weebikka ki ku byonna obadde weebikka kino obadde weebikka bambi anzijukijja kabulangeti kenasooka okwebakamu Moses kakati mu promotion gye tuliko nyumirwa obuliri ne Rose form mattresses twagala kukyusa nsulayo owulira kati tukuwadde omufaliso era okuguyingiza wano njagala kusooka kwera nyumba yo ayi mukama polweyo omuyisa mukama ayi mukama era kitange abazibwe amina ekitiibwa kifuwa mukama kiki kino kyokutte wakana konkosoma kekansoma ndabitemwesasa tuwambuza okola kinsansa ensasa zimanyi otema ensansa enkindo sokoleke tulabirira babalabiridde bameka wero kilomita 2 wange nje mundabeke wange wale kalina wange ensina bulungi mumpe ebimu gwani nze nasala mbadde mayimwe gwemwebuka tuwe byakabi ebyo sibisobola kubigaba nazedira nze ni musasingwa neddamba kabiri tetukwatagana kabwanango nange kyembadde ŋŋamba nyati tugattagana oli anagikwata tugattagana nyumirwa obuliri ne Rose form essaawa yange we mulaba bakitawo katonda kankugirawo bino enanga muntu yino enanga muntu yera bakati tugende ewala
nanga muntu bino bikulumye okay kwat kaka msawo ebitalina makulu bisurume ne eno bafu tetwagala tuleke nga omusajja sama kanti kwa na mwere fulumya byo nasabi waje tujja kutuusa nati yabadde mugambo tongera nno akakutira okataddewa Muzeyi kati gweyola ebyo katuweko kano akacupa kateeke ebbali kacupa akambe wama bakuyitani gwe kateeke eri godi munange gundi munawe waliwe yajja mama nanyamba wayi tumutwala mumuzze wane nami godi olikoyaga muzeyi si aleka lwazi okay kakati bodi akakakutira gendo biweri kachachiro akakutira bakagalo kakomyewe okay mino tugenda byokya muzeyi engoye zentuufu girondemu zino ngoye zo tubyoche okay kati mama tebinera mukaka kampe akakuti akasookeyo akalala kalwa naye balinga tebaliiko nga temuliiyo gye tukolera kabeerera olina akalala wetufuna akalala kiba beta bino beda bitwogerako okirabye kirabye muzeyi abantu sibanyumirwa buliri ayina n'abaana naye sibamanyi na kitaabwe bwasiba wekitegeera bakyuseemu ayina abaana naye tebamanyi taata waabwe asula kino kyakatundu bali kinene nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress. Rose Foam nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Muganda lya Sekukulu ne mukuzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion ya ffene yanyumirwa obuliri. kakati tugamba nyumirwa obuliri ne Rose Neneda, wande kino kyange. Kati mudeko. Yakikuwadde. Ekyo yakikuwa. Yakikuwa. Kwata. agenda kikola atya tugenda kyanjuluja tetuba tusooka wonga ekitanda jangu eno mukama yibazibu Moses yangu nogamba otya bambi Moses okudde mu bintu wanesimoko naye nsobola kugamba kiriza mukatonda kubanga omupretenti aye asina katonda tujinge twagala kusookayo kino ng'ekitanda wansi omufaliso guleme kufa amazzi tuyabazibwe mukadde oli otya omukumidde bbanga mama nkwatirako wano bambi ne mumwako wano namwe nekyo twayogedde ne mga Muzeyi njagala okumya wano ng'ekiyite gye tuluma webaka ebbanga lyonna bambi wamuwadde
Bambi wabale nnyo. Webale. Kati linda ku. Tukidde mugumu. Bambi. Ngambye kukumanga mu ssaawa wa. Twende bwekiti. Webake. Kati. Webale nnyo. Tokaaba Moses. Muzira obuliri. Amulekeyo tugende. Moses. Katonda bw'atyo teyeerabira bantu be. Katonda teyeerabira banaku. Kyoko gijjeyo. Osanyuse. Bambi. Bambi. Ki? Ayi mukama. Osanyuse? Eno kimalanga bwe kiri. Ayi mukama. Ayi mukama. Mukama yebakibwe. Otulabye Rose form mattress egambye nti nyumirwa obuliri Moses. Tutandise leero. Sumulula. Omukisa gwo gwe sumululire. Sumulula Omufariso. Sumulula Omufariso. Akajambi akaliwa. Olusa tukaje mubujja. O papa. Aloze tuwangu mujjako. Olinza kuloza tugenda kukujja. Rose form bweti bwekola. Kuba mukoti. Ayo esikanoya. Olima gwa chaka olumanyuga chaka. Bas. Takuyimbira. Olimbe kaimaji. Bamukuturu tayo esikanoya. Bamukube. Omwana bamukuba amafumfugu. Moses. Ifusi kabira wona. Sina kulimba. Ayi mukama. Soka wegejemu mu Bufariso bogenda okwebako nyumirwa obuliri. Wegejemu. Webakeko. Webakeko. Tulabe. Soko chiko tulabe. Soko gweko webake. Nange nzije. Webake bulungi. Bulungi gazete ni webake bulungi. Webake bulungi. No tajamu mtu sigwe webake bulungi. Tajamu. Rose form egambye. Mubike no mubika. Rose form egambye. Ogenda kufiringa obuliri. Okitegeera? Ogenda kufiringa otulo. Weyagalire mu nsi. Onyumirwa obuliri ne Rose form mattresses. Okitegedde? Kale, katika. Ne blanket yino. Webake. Webake sebo. Bakubika. Aya ba. Muzeyi. Ndagazachi. Kukwagazachi. Obulamu bukomye obwengulu. Gugwe. Ayi mukama. Rose form ogirabe. Ayi mukama. Esitibwa kibawa. Wakatonda. Sida kuki? Wakatonda. Mama. Ayi mukama. Ayi bazibwe. Amina. Tomanya. Kubanga bwakadde. Sina kyeki ekimanya. Linda ku omukono gw'abaaki. Namenyeka. Numuremba. Wamenyeka. Namenyeka naye nkora. Nkora. Ayiriba. Jwa mbere yensi. Ngorabye. Jwa mbere yensi singa matinaraba. Naraba da kugamba yamenyeka kinana mwesatu. Wamenyeka mukinana mwesatu. Kinana mwesatu. Kakati ndwa myaka. Kati kambuje. Omwenge guno osobola okuvaako. Ekintu kyangu nnyo. Oguvudde koddi. Sinza kulimba. Kyangu nnyo. Oguvaako ddi. Nenda awongambira wona. Okuvaako. Nebe ngamba kati. Nsobola kugamba. Kantu katono nnyo kubanga sigara. Kikyatizibu kyange. N'omuvaako. Nsobola kugamba kino bunjwera wali. Obirenga omutanku vekati fomu. Kakati kwekyo Rose form era ngeri wamu ne Wonders Just ngeri wamu ne Rose form mattresses
beba koje kina abantu musobolo okunyumirwa obuliri mweyagalire mu mbeera ennungi era olaba sente gino ogiraba sente zino zakulya nnaku nkulu zino zakulya nnaku nkulu okiwulidde zino zakulya nnaku nkulu logifoomu ekutumiddwa nyumirwa obuliri mu promotion eno nyumirwa obuliri ayi mukama nkwebaza nnyo onebaja Moses nebaja Moses nkwebaza ekyo nkoledde nesitiibwa ekyo mpadde ayi mukama ekyo awotudde awoze katonda ko kyazeewo ayi mukama amina logifoomu ekutumidde amina nsobola kugamba simanye kinakola yena kati nawe ndi kati mpura mbukabuka ndinge jazi mbukabuka ndinge janzi nakyo kikubuusabuusa owayi owayi gwe omanyi nokera ku maca totekeregedde nokwatujamia ogenda kuja kusawo goti noyitema kiba kisirani kakati kugamba ekinakene nakyo ayi mukama logifoomu yetu kakati kikibwesti nyagala nnyo abampadde omufariso abampadde blanketi abaifomu amaitures logifoomu Nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress. Rose Foam nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Mu gandalo lya Sekukulu ne mukuzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion yaffe ne yanyumirwa obuliri buli maka mawanguzi. Yanyumirwa obuliri. Mozelekera okunywa omwenge tukunyonyeze n'omukazi. Mama jangu. Genda mama oyo atubuulire ekigambo ekyo. Mama jangu. Jangu mama. Kakati oyagala omwami afune omukyala. Alekayo okunywa omwenge tukunyonyeze n'omukazi. Abakyala gye bali. Omwami afune amulabirira. Zebbanga lyendabidde muze bannange. Sente ziwaja kyakuterekereko. Kuba kati nze nnoonya taata sinzina. Abaana baliyo ne taata we bamumisinga naye tebamukola. Muzeyi sente ziwaja okuva lwe yajja kuno taddangayo. Yanamubuuza abaana n'ategeka ne ku bintu. N'aweereza biweereze n'ataddayo. Waumalu! Abaana tebafuddeeyo kimala. Tebafuddeeyo kubeera twalina omulala eyali bw'ati abaana bamunona ne bamutwala. Omulabidde ebbanga ki omwami ono? Kyenda mu mukaaga ngali ku kino ekyalo embeera bwe kibwaba gibaddemu tawasangako ngali wano tawasangako bambi so omanyi naguveeko kati ate agambye alinayo abaana era nze yaŋŋamba kuba nze yantemera ensansa simanyi muwendo gw'abaana naye ng'abaana biyaŋŋamba nalekayo abaana ne mubuuza bali kumanya ddi yakuddayo yategeka n'agula engoye nti nzirayo naziwa banne ne bagenda nazo ye nasigala kuno n'okutuusa kati so ebbanga lyonna babadde atema nsansa kati maama wajati amusuza omuntu ono jangu otuweyo katono nnyo katubuulire tumunoonya omukyala ye nga tayagala ate mukyala moze jangu obeere wano hajati ono atubuulire omutima omulungi bwe gutyo gwatuuka ng'eri emaze okugwa jangu wano ne moze atubuulire obaddala omukyala amwetaaga oba tamwetaaga kati omunoonyeza nga tayagala bakuyita hajati ani Farida Sekabira omuntu ono okuva wali wakwatibwako otyokulaba nti endumu yali asula egudde n'otuka okumuwa wano nze nali mbu wange ne manju najja nakonkona ne mugaba buzibu kinaŋŋamba nyamba ompawo okwebaka ekiyumba kyange kigudde bwali kiro bwali misana kati nenzija ndaba ekiyumba nensanga oyo omwami
nangamba ennyumba yagudde ali muno yeebasa ayinza okufiiramu nga tetumanyi biki nebwa kati tukole program tubale ebikola ennyumba eyo kyetaagisa kinti miti muli ttaka biki nagamba kati emiti mmeka ne tubalabamu ne mugamba oyo oli omwami tukola omubale gwonna omugati obikole katulabe ekyokola naye they didn't come back tebaakomawo naye naasigala wano ng'akolaki omubudamijjaako wano mpaka etulikola ennyumba okutuusa lwe munaakola enjuuyi eri tweyanja moje Kuzi jangu wano. Ate olaga wa. Jangu wano. Tofaayo. Moje. Oteredde. Osanyuse. Gugwe. Kuba akalulu. Mama nange. Nze simanyi. Kuba akalulu. Gwe. Kitange Furusi kabira wona. Anzukedde. Nambi. Furusi kabira wona. Anze mbigere mu Muzeyi kabira wona. Kati lw'ekifomu yeekutadde. Bino twagala tuleke nga tubisaanyizaawo. Oyinza okukemebwa ate n'oddamu n'osula ku bitakwatagana. Twagala. Muntu abaako ebaseewa wano. Sooka oleke toyagala mukyala. Lwaki toyagala mukyala? Kino kikyali ngoye za muntu gino. Kino. Toyagala mukyala. Kale. Bambi. Kakati. Toyokya wano. Bijja kuwunya. Mujja bitwala eri. Agambe ayinza okuba kyalina bye yeetaagamu. Endanga muntu wagigyemu. Bannange ayina Omufariso guwunya nnyo. Gugenda bawunyira. Tuyimbiremu akayimba ako. Wamimba. Eya Moze. Omukyala agamba nga byokyeza eri. Temwokera wano. Kati bajja byokera eri. Kale tetugenze Moze tumaze okumuggyako engalo ne lwekifomu. Basi Nyumirwa obuliri ne Rose Foam Mattress. Rose Foam nga tujaguza emyaka 10 nga tukola emifaliso egiri ku mutindo gw'ensi yonna. Mu gandalo lya Sekukulu ne mukuzaayo abaana ku masomero. Tugenda kusoosowaza okujaguza gino emyaka 10 nga tugaba emifaliso emitwalo 10 mu promotion yaffe eno eyanyumirwa obuliri. Buli maka mawanguzi. Ffe tukolera emifaliso omuli spring mattress, fit sleep, deluxe, orthopedic, high density ne fiber pillow. Okuwangula kyangu nnyo. Gula buguza omufaliso gwa Rose Foam wonna mu ggwanga. Jamu akapapula kali mu mufaliso, wandikako ebikwatako, kateeke mu kiseera awo wennyini w'oguze, olwo weetabe mu kalulu mw'onoowangulira emifaliso. Rose Foam okuva mu Roy Kim Industries Limited. Nga tujaguza emyaka 10.